Abagenzi ye Hassan Suna Waswa ow'emyaka 32 ne mukyala Victoria Kyakuwa abasangiddwa mu nnyumba ku kyalo Nalubega Mbalala mu ggombolola y'Ennama mu Mukono nga bafu. Wetutukidde maka gano nga badduukirize bageebunguludde ng'omulambo gw'omusajja guli ku buliri ate ogw'omukazi nga gugaŋŋalamye wansi w'ekitanda. Wabula okufa kw'abantu bano kuleesewo okuwanyisiganya ebigambo ku b'eŋŋanda z'abagenzi nga buli ludda lulumiriza lunnalwo okuvaako akabasa. Gwe sitamanyi oba yaliwo ng'era waaliwo. Ebyo sibimanyi. Yefe babye. No problem batwenye. Abatuuze batubulidde nga abafumbo bano bwe babadde n'obutakkaanya obwaviirako n'omukyalo okunoba na butebe babadde bagezaako okuddiŋŋana. Abadde amaze emyezi 4 nga taliyo naye olunaku lwajjo lwabadde lwa viidi kati abantu omukyala najja ku viidi ng'emawulire getufunye nti ne basisinkana kubanga abaana bali eno ne taata waabwe omukyala abadde yagenda. Tetumanyi kiki kyabatidde mu nnyumba wadde babadde balina ekwatagana ntonotono naye ebyo bibaawo ebyo mu maka naye tetumanyi na kumanya. naye watulaba tulina obutakkaanya mu maka nga ffe ffenna abafumbiddwako n'abafumbo tulasobodde nga twepotusako kikolwa nga kikola kibi nnyo. Otuula mu nnyumba n'oteesa obutakkaanya obwo ne buvanga buvaawo naye olwaleero okutta tekikola makulu. Emmanuel Gesso omugoba wa bodaboda ategeeza nga abafumbo bano eggulo we bamulagidde okutwala abaana ewa jjajja waabwe wabula bwe yakomyewo yasanze geeti nzigale nga n'emmotoka eri wabweru wa kikomera kwe kutemya ku ssentebe w'ekyalo. Jukira amazzi nkola naye ng'olumu ampita nemukwatako ntuga ntufumbiza ebikwamu tukomawo kati nengenda nenzizaawo ku ssaawa 5 nenzizaawo oluggi nengenda ewaka naye nga wempita wona emmotoka ngirabaawo yasoze wabweru awo kati nengamba kyeyamani wange nemugamba emmotoka yo ng'eri wabweru naye oluggi gwe nalutaddewo nga lwe luli paka kati nangamba kanamukubirako ennonyono ebiri natakwata netuvuga netujja wano netukoma wano ng'essimu ekaabira muli. Ssentebe Ronald Mulumba awuniikiridde olw'enfa y'abantu bano n'asaba abatuuze okusigala nga bakkakkamu okwewala okusonganamu ennwe kisobozese poliisi okukola ogwayo. Kale nga tulindirira poliisi okutuwa ripooti togwa ku muno naddala bano ab'eŋŋanda ab'emirundi ebiri obadde baagala kukola ki naye togwa ku muno toyomba tulinde ripooti eva ku ki eva ku poliisi oba eva mu ddwaliro. Poliisi okuva e Mukono etandise okunoonyereza ng'etutte n'ebyokulya bya bano bye babadde baliddeko okusobola okubyekebejja. Emirambo gyombi gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.